Olusuku kintu ekikolebwa oluvannyuma lw'okufuna ekibanja ky'era nga tonnazimba maka ku kibanja kino, okyawulamu n'ofuna endu z'osimbako ne zikula ne zizaala ne zifuuka ebitooke ebigumidde olwo lwe tuyita olusuku. Mu lusuku muno musangibwamu ebitooke eby'embalanga ky'otabuusa maaso kye kitooke ekisajja, eky'embidde wamu n'ekikazi ekya nakitembe, olwo ebirala ne bigoberera wabula n'ekitooke kya gonja kye tuyita kikojja ky'olusuku nakyo tekyandibuuza mu maaso. Ku mulembe gw'abajjajjaffe olusuku luno lwalinga lukulu nnyo gye bali, ng'ettooke eryayunjibwangamu lyakolebwangako emikolo egy'enjawulo nga n'egisinga obungi gyakolebwanga mukyala. Ettooke lino nga likuze oteeka kulaba nti era liriko emikolo egirikolerwako. Okusingira ddala olusuku obuvunaanyizibwa bwali bwa mukyala, bwa mukazi awaka. Omusajja ayambako obuyambi ku lusuku okululabirira naye ng'obuyinza bwa mukazi. Ebitooke ebyasangibwanga mu lusuku luno byakolebwangako emikolo egy'enjawulo wamu n'olusuku gamba ng'okulusalira, okulubikka muko kaleme kukulugusa ttaka, nga ne ku mulembe guno emitendera gino gikyakolebwa mu bantu abalina olusuku bokka. Mu mboozi yaffe ne Kojja Wilson Ssentoga agamba nti kyandibadde kikulu abantu okubeera wamu n'okumanya obukulu bw'olusuku mu Buganda kuba ku mulembe guno bangi tebakitwala nga nsonga. Obukulu bw'olusuku nakyo kintu kikulu nnyo. Omuganda tabeera mu maka nga tewali lusuku, kubanga ebitooke ebibeeramu ebyo byennyini tubikozesa okugyako emmere okusooka, nakyo kirungi nnyo. Ate n'ekintu ekirala mu lusuku omwo mwe batuziika era gye tufugika abaana. Olusuku luno lwabangamu emizizo egy'enjawulo nga ku mulembe guno byonna byasuulwa mu guluka olwo n'ekitiibwa ky'olusuku kwe kufaafaagana. Omwana omuwala mu lusuku nga bwali maama wa ggwanga, nga bwali maama wa buwangwa, omwana omuwala waba mu ensonga zenjogerako buli omazi manyi omwana akuze takkirizibwa kujja mu lusuku, takkirizibwa na kuyunja ttooke. Bakulenga bamanyi ennono y'olusuku. Olusuku lwennyini terutebebwamu na jjambiya. Ebitooke Uganda kisabibwa nakambe, naye ennaku zino nakambe omuntu okumugamba kambe ayanguyira kaso. Bw'otunuulira omulembe guno amaka amanyi tegakyalina lusuku olw'obufunda lw'ebifo abantu mwe bawangalira so nga n'abakyazirina ebitooke biswavu. Mulimu obugayaavu n'obutamanya ngali kye bayita value, omuwendo gwaki gw'okubeera n'olusuku awaka. Singa nga omanyi tolaba bano abantu kumpi buli omu woolita alina emmotoka. Wano Kojja Ssentogo walajjanidde abantu nga bwe kiri ekiseera buli muntu okudda ku nnono, ebintu nga bino ebyazzawa mu bantu abasinga obungi bisobole okudda sinakindi y'ensibuko y'obwavu obutatadde. Eyo indasitule eyo teringanga ya munno wogyefugulizeeko. Nolwekyo olusuku lwaffe lutulaga obukulu bw'Omuganda. Oluvannyuma lw'omulembe guno abantu abasinga obutabeera na nsuku mu maka gaabwe ng'ate bazaala buli lukya, so nga naye bazaala nabo bafuusa abazadde. Bino byonna bibeera birukanga ebipya gye bali, nga eno emu ku nsonga yawaliza maama wa Buganda Nnaabagereka Sylvia Nagginda okuteekawo ekisaakaate okukola obutaweera okusomesa abaana b'eggwanga ku bintu bino byonna ebyazaawa mu Buganda. Sabbiiti ejja lindirira nga tukutuusaako abaana ab'obulenzi gye baagunjulibwanga mu maka nga mwattu byatandikiranga ddala mu lusuku. Omulembe guno Karuna Kibuule, Delta TV Amasukkulumu.